lwaki olaba nti ku passport appointments zigenda paka ku myezi 4 bwe balanga nti tuzzeeyo passport enkadde tukomyewo empya kyatwala myaka 2 nga balanga naye abasinga ku kumwe mwatandika okujja okurenewinga passport ng'enkadde bamaze kuziyimiriza. So kati just imagine nti system gye tulina olunaku ekola ku bantu 3 between 30 and 50 people naye nga abasabye appointment olunaku olumu babanga 15. So kati nosanga nti naye ate eri abasaba n'olwenkeera kati kino 10 ekisigaddewo leero nekyegattako abalala 15 enkya ne bifuuka 2 bwe bityo. Naye nga wiiki ewedde twakyaziza ku Embassy Director General wa Immigration General Gowa najja n'alabako kumwe bye yasanzeewo n'alaba obwetaavu bwe tulina n'agamba agenda kwatagana ne ttiimu ye alabe nti batwongerako ku byuma ebikola. Bwe batwongerako 2 tujja kusigaza 2 ku Embassy, 2 bibeere ku consulate nti ab'e Dubai basigala Dubai ne mu Northern Emirates. Ebibuuzo ebikwatagana ku bitukola bananga abanaba basigaddeyo bajja kubiddamu njagadde just bayitiramu ebikulu. Mubadde n'ekizibu ekirala eky'amasimu nti bwe mukuba amasimu tetugakwata. Okay. Ekizibu ekirala kibadde ky'amasimu nti bwe mukuba amasimu tetugakwata. Amasimu tugakwata nange bwe nali ndowooza mu kusooka paka lwe nagenda nembeerako awali receptionist nendaba nti olw'okuba muli bangi amasimu gajja nani stop. Kati ate bw'aba ayogera n'omuntu n'okuba liyitamu libanga eriyiseemu naye ng'ayogera naki n'omuntu. Naye twakozeemuko improvement nti ono omukyala head of chancery ajja babuulira ddi lwe kigenda otandika okukola. Kati bw'onaakubanga essimu lijja kubuuza service gy'oyagala. Bw'oba oyagala passport press this number, bw'oba oyagala consular issues this number, labor this number, trade and investments this number n'ebirala general inquiry nayo enamba zijja kubanga 6. Ndowooza ekyo kijja gonzaamu naye ate era nze nsuubira kijja gonzaamu by a small percentage lwakuba abasinga okuba amasimu ziba passport then n'olyokozzaako abalala aba visa oba n'ababa bafunye ebizibu gye bakolera. N'ekirala bwe mubadde nga mujja ndowooza abazize ennaku zino mulabawo improvement. Omwaka oguwedde nga bw'ojja oyimirira mu kasana nga omusana bwe gujja ogenda across we wali shade naye kati twateekawo shade ne tutakoma teekawo shade ne munda ne tuteekamu holding area. Kati holding area eyo nayo twagitaddemu ne ku kazi nti bw'oba mwoli onywa ku mazzi. Kati ne okutandika ne financial ya ejja twagala kuteekawo ne coffee machine nti emmere sijja kusuubiza ne ka coffee nyinza obutasuubiza nti sukaali anaaba wa buli lunaku naye at least twakoze okukkirizaganya ne Uganda Coffee Development Authority nti ejja tuweerezanga coffee. So coffee ye tujja kuba tubeera naye nga bw'olinda. Naye n'ekirala emmere ne bw'enaaba tenaba kujja omukyalo ono atukulira mu administration twamuwadde omulimo nti amakinga sure buli ajja ku Embassy tasuusa dakiika 10 nga tumaze okukolako. So kati simanyi magezi gagenda kukozesa okulaba nti turn around y'omuntu tesuusa dakiika 15.